ampuliriza nkulamusiza konyo enajjo sinze okuliriza mandu so kina na mwenda akatonyeza CBS FM Radio Buganda Radio Sabasajja Kabaka eyabavubuka abo mulimbo omutebi. Edakiika ziri 12 zokka zimaze okuta ku ssaawa M eyakawungezi ku lunaku olwaliro program Kkirizo Bagaana moli program Kkirizo Bagaana moli njagala kwanirizaako bingi bikoza moli okuyita mu lunaku waliwo gwanga bingi gyebiri mu nsi ya Rwanda bategeezezza nti ekirwadde kya Marburg kibasazeeko wano ku muliraano mu ggwanga erya Rwanda abantu 8 bafudde bateeberezebwa okubanga bafudde ekirwadde kino ekya Marburg n'olwekyo okwegendereza kungi mu bitundu eby'e Lebanon embeera si nnyangu n'omulundi n'ogumu Isirayiri ekuba buteddiza onakulajja ku by'ekibuga Beirut netta abantu abasukka mu 1,500 n'olwaliro emizinga gibadde gyesooza n'aba Hezbollah basinzira mu Lebanon bakedde kukasuka mizinga ku ludda olwa Isirayiri bakasenga 35 mu budde bw'okumakya naye Isirayiri neyambisa ebyuma byayo ne bijimira nga gikyali mu bwengula era tegitaddewo bulabe. Isirayiri emaze okuyungula amagye gayo tanke ennwanyi basirikale naki bonna bajjudde ku nsalo yaayo n'eggwanga erya Lebanoni tyakadde konna bayingira. Era Isirayiri emaze okutegeeza Amerika nti mukadde konna batandika ennumba ez'okuttaka nga bayingidde mu nsi eya Lebanoni munda batandika okugikuba. Wabula n'aba Hezbollah nga bayita mwamyuka abakulira nabo tebalutumidde mwana bagambye nti tuli beetegefu Isirayiri tunaba kutugonza kisukkiridde tugenda kukwanukula tuli beetegefu okukukuba okukuzza ewuwo mbeera bwetyo bweri kyena gikula nti ku lwokutaano ennumba ezaakolebwa Isirayiri yatta omukulembeze w'aba Hezbollah mu bitundu eby'e Lebanoni naye bakyaliwo era bateekateeka kulonda oyo anamuddira mu bigere. Wano bingi bikoza amawulire ennaku z'omwezi abaana kwe bagenda okutuulira ebigezo Tayimutebe efulumye abasenior fonga 8 omwezi ogujja ogw'e10 basimbula embalaasi aba P7 nga nnyo ogw'e11 senior y'omukaaga nabo nga 11 ogw'e11 batandika ebibuuzo mu nsengeka eyo n'ebirala bingi. Olwaliro nina sipiika wa Kampala w'ekibuga Kampala ekikolwa KCCA Speaker Zahara Mala Yulika tulamuseko. Neyanziza nnyo omukisa guno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namusaako nnyo abawuliriza ba CBS programu yaffe Kkirizo Bagaana. Mwami Rameka Ssebo neyanza okutuwanga omukisa guno nga Kampala Capital City Authority okujja okubaako ensonga zetutaanya. Bana Kampala mwenna tubaagala nnyo tubalamusizza era nebaza Katonda nti ffenna tuli balamu era ne mwebaza ddala nti yebala otukuumira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda waffe. Kitambula kitya ekibuga? Kitambula nga bwe tukiraba Mwami Rameka ebirungi si birungi naye nga tutuuse waawe tulina okukyogererako. Ekibuga nga bw'obadde okiraba tubadde emigozi oba nomyerere tubadde mu mbeera yakwetala kirira ddeeno kyaddaaki Mwami Museveni yatuusizza ekiseera n'ateeka mu nkola ekyo abakulembeze ba Kampala kye babadde balafuubanira ebbanga lyonna ekiriwa ti omuntu waabanga akoze ekikyamu bamugambeko amateeka gamukoleko kwega ebiragiro bikole obanga ffe abasobola okwogeza omwana tesobola kukola kale ebiragiro bikole era nankulu w'ekibuga si kirungi kwagaliza munno kibi naye bw'ato bwe yatuleseewo yatulabyeko nnyo myaka gyena agikomezaawo ne deputy we Mwami Luyimbazi naye bw'ato n'ayitiraawo ne director waabwe Mwami Okero naye bw'ato n'ayitiraawo so nti at least abantu b'ekiteezi oba abantu ba Uganda abaafuna enjega eno mu mitima abaviibwako abantu baabwe tuno banoba oli abo banaafuna obwenkanya obusookerwako kale waakiri omuntu munnanga ze arepinze omwana wo naye nebanga poliisi erina kyemukoze waakiri oga basooke bamukwate bamuteekeyo mu kkomera ebisigadde tutandika okuwoza nga tutegedde nti yali mutuufu basi yali naye nga bwe kibadde kisookerwako atulisi bakwatibwako ne bagubwa mu kitongole kya KCCA. Babeeko kukola mwe bannabyabufuzi mu bawaayira balindanga ensimbi okuva mu gavumenti bakole emirimu sente teziriiwo buli kimwe emikono misibe nemwetikka bo. Mwami Rameka bw'otunuulira embeera egenda maaso bw'ogitunuulira bannabyabufuzi okuva twayingira mu KCCA ekisookera ddala ekitongole ekyo bakiteekateeka bubi Bani?
aba parliament bali eyagala okutaganjula Kampala egifunemu ekirowooza nti kigenda kuba kirungi mbutuufu waliwo ebyagiremerera okay era yenna yali mu parliament ng'akola etteeka lya KCC Act 2010 ekyamazima bannayuganda yabawa ekintu ekikyamu toyinza kuŋŋamba nti ekibuga capital city ya Uganda ogifudde authority naye ate n'omaliriza ng'ogireseemu abakulembeze abalonde kubanga eryo ddembe lya buntu eriri mu ssemateeka eriwe bannayuganda okulonda abakulembeze abana abakiikiranga mu bibuga byonna ne mu ggwanga wamu lyonna okutwaliza awamu aye n'ogiwa obuyinza obw'enjawulo n'obwa executive director ate n'omalaawo n'oleeta baminisita waggulu waffe ate n'omalaawo n'osayo kabinenti omanyi abantu bonna mu Kampala ffe tugavaninga ekibuga on behalf of central government kituufu naye era wadde kubanga decentralization yajja omuntu ne bw'oba ogamba nti sisuubira nti era mwami Museveni ne State House ne cabinet omukono gwabwe gwonna omunene guli mu bitongole ebirala byetulabako ebisobola bo okusobola okwesalirawo ensonga zaabwe n'okwata minisita naye n'ogamba minisita anaabanga answerable to cabinet naye ate KCC ebwekola ekintu nga takyagadde ajja gendanga mu cabinet yeebuuze ate akomewo alyoka akijjewo agambe kiti kigenda kukola tebamuwa buyinza naye ate bwetongolde KCC authority council singa esalawo okusalawo kwonna naye minisita yasembayo nti ojja kujjanga butereevu bagamba genda mu cabinet weebuuze ate olyokodde you advise accordingly so mwami Rameka obuvunaanyizibwa obwo bwe bakola bwali bungi bweyingiramu nnyo nga ne bwe baba bakutenda batya okujjako ng'olina omutima ogwagala ekibuga Kampala okujjako ng'olina omutima ogwagala abantu b'okiikirira wokka osobola okukolera mu Kampala kati bye tukola ku ssaawa eno kubanga mwami Rameka tutuukidde wano nti abakulembeze abalonde mu Kampala tulinako we twatuuse kitulafubanidde ebbanga lyonna twali tuwakajja bw'oba ojjukira bulungi twakola ekiwandiiko nti iddi agobwe olw'ensonga era abukankanyiza ssente z'omusolo ku by'enguudo aganye n'okuleeta ripooti mu kanso okugiwa museeke bagyete mu kanso ne tugamba ne CID emunoonyerezeeko ebyo bitwabikola mu minati zaffe mu kanso yaffe kyajja ne tujja nga tugozoobana ne tuyingira paka mu parliament tugenda mu Kosase ng'obuyinza baagala waakiri ekifo ky'obuwa kanso waakiri babuzeeyo mu parliament ne baga muddeeyo so bye tukozeeko ebyo twalowooza nti byandibadde bikyuka kale waakiri ku mulundi gwe tulowooza nti waakiriko twafunyemukko weewaawo tekimala abantu bafudde abantu bafudde ekiteezi mwami Rameka tubasaasidde ebbanga lyonna naye bakyaliyo abala bakyavunda n'emmotoka ziweetiye ezijjayo abantu abo nazo zikola ki bagamba ekyo tetulina mafuta leero tugenda kukola bwe tuti bakyaliyo ababundabunda bakyalimu mu tent oba bali bavunze nga babawa ssente ezisobola okukola ku nsonga za kiteezi ne kasasiro mu Kampala soke tutandikire ku ekyo abantu abo bamitendera tunabyogera luwe najja wano tiwaliwo abo ababundabunda betwateeka mu tenti naye nga balina ennyumba zaabwe wezirina kati babagaba bugambi muziveemu olw'obulabo bwali bubolekedde ne wabeerawo abali mu kitundu bagamba nti akasasiro wano yali bwe yabumbulukuka abo bo bakola ki bafiirawo abalala bawonawo we bali mu tenti awo ne wabeerawo abali mu mita ebibiri zibayita buffer zone ntya eno reserve eyandibadde nga reserve okitegeera tekkirizibwamu muntu kubanga reserve yakasasiro abo nabo weebali so nitubagamba at least abo betulowooza nti abasookerwako abafiirwa abantu kizibu kyajja sooke mu banoonyezi gye basobola okgenda bagende ekyokubiri bano abali mu reserve naye nga KCCM mu abakkiriza ne bazimbawo kuba mu abakkiriza nabo mu bakompensating bagende abaddako be bano bemwagamba nti atufunye okutya nti wayinza okubaawo obuzibu nammwe ne mukola ki kasasiro n'ababukka mubajjewo mubateeke ewalala naye omuntu trauma gye tubatadde mu y'amaanyi nene batulugunyizibbwa nnyo kyetusaba ekyokusatu nti oba waliwo kasasiro ali mu kibuga tumuyoolemu aveemu mwami Rameka bw'oyita mu kibuga Kampala kyennyamiza nnyo nti ne gwe tandikira ku mulyango nga bakafuluma ewuwo abakulembeze twogedde buli kimu tukikoze naye abantu baffe baganya okukola ki okuactinga twebuuza tukole ki tewali mafuta badde ndaba ku mawulire ennaku ezo bakansala bange
twa kansu yabasindika bagende katikolo basabeyo obudde obuki obulala nga balowooza nti KCCA enebe emaliriza ebyayo naye munnange tebigenda mu maaso teri kitambula ekyavuddemu kwatwayo kugoba abantu bano abo bo ne bagenda batuwadde abapya katulabe ki ekikola ki ekigenda mu maaso. Speaker, muli basanyufu olw'okugoba Senkulu wa KCCA ne bana bagobeddwa naye ate ekizibu mukimanyi wekiva kubanga nabo babadde nga balajanya nga tebalina nsimbi wadde nga mabaluwa babadde bagawandiika okugenda eri abakulu nga beetaaga ssente okuteekateeka ekifo ekipya okuggala kiteezi okukola ekyuma ekisobola okulya kasasiro naye ssente tewali kati bwe mugamba nti babagobye muli basanyufu temubeera babayitanga batya edda kijja bano babagobye naye ng'obadde omanyi ekizibu kye balina n'osanyuka omanyi olaba mwami Rameka kituufu baluwa nyingi kati zigenda mu maaso buli omu bonga abakulu n'abakulu buli omu ablaminga munne ngamba nti bano baali bawandiika dda kituufu tetulabanga ku baluwa ezo tutatandisiza wakati mu mawulire naye kituufu nti kiteezi ebadde erina ssente ezikola ki ezikigendako ekibuuzo kyaffe ekisooka kiri kimu obuyumbu 8 miliyoni 10 bubadde bukola ki ekiteezi bwekyusakyusa kasasiro n'okumunyiga mwami Rameka nga tetunaba kujja mu kansu ya 2016 2016 kansu eyo yagula ettaka eddala balije bave ekiteezi bagende Eddundu. Nali wano kankusala ekirimi nali wano ne mwami Luyimbaazi naga nti ettaka ly'Eddundu tebayagala kusansayo kasasiro kumansayo kasasiro ngali ekiteezi bayagala okugenda Eddundu nga waliwo machine egenda okulya kasasiro ng'ekifo kiteeketeeke bulungi era bulijjo kyekirindirirwa bateeketeeke Eddundu kasasiro atandika okugenda Eddundu ng'ateekeddwa ekyo kya bulimba kyova laba babadde balina okugobwa tusoke tulaba ate abalala bapya bagenda kukola ki kubanga balimba nze mmanya ddi era tumanya tutyanga ffe abapolisi abakulembera ekibuga Kampala nti Ddundu tebamutwalamu kasasiro olw'ensonga nti bali bagatwalayo kyuma ekyo kimu ekyokubiri kanso bwegula Ddundu yalina ekigendererwa ekyo kyennyini kyoyogedde nti baagala kasasiro agende nga bave ku nkola ey'okumulonda n'omalaga kasukayo bagende kasasiro ow'okusunsula kasasiro ogw'okudzibwa obujja kasasiro ow'okugyamu obuki obugagga eggwanga limufunemu abantu bamufunemu buli omu afune omukisa n'obulamu obulungi te akasasiro wange bw'aba agenda ngenda mumufunamu ng'eggwanga oba ng'omuntu amuleese ekyo kituufu weekiri njagala kumanya kiki ekyabalemesa nga bo management ne gavumenti okukola ekyo kubanga kanso ey'omulundi ogwo yagamba ettaka muligule ne baligula ne basalawo nti Ddundu eka 135 zezigenda okukola ki zezigenda okukola kakati ki ekyagaana kubanga kimanyikiddwa bulungi nnyo ti gavumenti eyinza obutaba na ssente zikola kintu ekyo KCCA budget engeri gyefaananamu kimanyikiddwa bulungi nnyo naye tebakimanyi tiwaliwo ba private partners ababadde ne ebbanga lyonna abali ready okuteeka mu ssente mu kasasiro oyo mwami Rameka awo mu 2011 ekiteezi okimanyi nti kyali kya bulambuzi ku baana abasoma wali aba Japan bali ba Japan bali ba China abali banuna bakola kasasi bajja mu gundi lichet mu kasasiro nga balina pipe zebateeka yeyo bali ba Japan JICA naye munnange gavumenti yamaani ekola ki nebalemesa buli kiseera okuba bubbiwa bweyongera ku muntu n'omutima ogw'obutaagala kintu nkulaakulana tebafaayo kwani aleese ekirungi mu kibuga Kampala sebo mukama wange guno si gwe gusoose nti kibaddewo nga baagala abantu bano aba investors bajje batwale kasasiro oyo batandika omukolamu ekyobulambuzi kasasiro wabanga olaba onaasooka gwe tufuna gwe tukusoloza mu bantu tumucontractinga tumuwa abantu tubane mtu yambeko Kampala Central mujitu yambeko bane mtu yambeko Nakawa bane mtu yambeko Machindye bane mtu yambeko Rubaga nafe KCCA kasigaze Islam areas abatasobola kusasula kasasiro omutwalo gumu betugenda okukola ki okuyolamu olaba tusobola fokole ekyo lwaki oloza kiri kyandibadde kigana senga waliwo goodwill to do it tu ne batakola attempt yonna ettaka lino lisobola okubeera nga liteekebwa mu kukozesa ekye baali gulira
89.2 FM. Oli kumanduso. Ampuliriza oli kumanduso dakiika 28 zizibule okuyingirisa webbiri. Njagala kujjukiza nti oli kumanduso programu kkirizo bagana nze Kalule Lameka ndine speaker wuli kikolwa KCCA Honorable Zahara Mara Rilika tugenda kwogera era tubigambo tubyogere byenjawulo. Nenjagala kujjukiza nti gwe Mukyala Finance Trust Bank bakuledde ssente z'okwewola mu nteekateeka ya Trust Grow Women's Loans bakuwa ssente ziweetaaga okutuuka ku bukadde 200 bakuwulira ku magoba ga bitundu 10.5 ku buli 100 ate nga ssente bazikuwa emyaka 2 ng'olina zeeyo. Genda ku ttabi lya Finance Trust Bank ofune ensimbi zino mu bwangu osobola okuddukanya bizinensi yo oba bakubire ku simu etali yakusasulira eri noti 8 noti 335 noti 8 noti 335. Finance Trust Bank erungamizibwa banka ya Uganda enkulu ensimbi zikumbibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde 10. Kujjukiza MTN tukugamba nti nyweza enkolagana ne bannoobo ne bwono oginyweza enkolagana eyo kitegeeza ebimu mulina okugabanira wamu bakuleetedde bando ezigenda okwongera okukukuumira wamu n'abantu bo bakudda dakiika 13 ne data GB 15 nambirira nga muzigaba n'abantu 5 ne muziwaawanya. Genda mu simu yo nyiga *10*2*8# niga *10*2*8# oba okozesa my MTN app awo nno osobola okufuna bando zino ebintu bitambule. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission n'olwekyo kwatagana nabo ebintu bijja kwongera okulungiwa. Gwafuyidde omudo ne gugaana okufa wakola nsobi okukozesa bye wakozesa walina kukozesa Weedmaster oyekatira muddo tamanyi lumbugu lusenke kalanda lugo twala tugende byonna akazabukaza. Weedmaster mulungi nnyo ku muddo gwonna. Musange maduka gatunda ebyobulimi mu kitundu kyo oba kuba ku simu eri noti 8 noti 383 noti 8 noti 383. Togezesa birala oyabadde ku katalo okusuka emyaka 50 ng'akolebwa banafu ababukola Chemical Industries Limited gwe bawekwata Weedmaster omuddo ojja kuba gunogedde eddagala. Kujjukiza ne Tabula Properties Limited kampuni etunda mayumba n'ettaka ery'ebyapa nga bya bwannannyini. Tukwanjula estate yaabwe Ganda Estate okuva ku milioni 7 kutuuka ku 6, Bukalango milioni 2 kutuuka ku 25, Luwunga milioni 15 kutuuka ku 18, Nkowe milioni 18 kutuuka ku 25, Namusera milioni 3 kutuuka ku milioni 4, Chikandwa milioni 15 kutuuka ku 18, Bombo milioni 15 kutuuka ku 17, Katende milioni 13 kutuuka ku 15, amasannyalaze n'amazzi byonna weebiri. Ebbeeyi ye ejja mu nsawo yo ate nga n'ekibanja mpola akkirizibwa. Jangwe nasana ku masitowa osobola okwekwata puloti yo mu bwangu okumanya ebisingawo okuba ku noti 7 noti emu 942 noti ne 3 aba noti 7 noti emu noti 5 6 Speaker bwe tutunuulira ebigenda maaso mu kibuga ebimu weewuunya n'okwewuunya kubanga Kampala tuyinza okugamba nti alina cream owa buli kimu kye twandyetaaze. Ali wansi wa ofisi ya president tugambe nti alina baminisita 2 alina Senkulu w'ekibuga n'omumyuka we alina aba directors ab'enjawulo alina Lord Mayor alina abameeya balala 5 naga nti cream ono yenna alimu atyo okutuula ku mmeeza emu okutereza ekibuga Kampala mwenna emitwe emigezi bwe gityo. Ekisookera ddala buteeyagaliza na butaagala Kampala kyensobola okugamba. Butayagala Kampala ani atajagala butagala Kampala kubanga olaba era nga bweyogedde cream oyo mulungi mungi ate fenna nga tuli balungi fenna twekakasa nti tuli balungi naye tuyina ekizibu kimu tuganye buli omu okukkiririza mu munne simanyi lwaki. Ffe nga kanso tugezezzaako okukola omulimu gwaffe tugezezzaako okukola nti katukole systems tuzireke zikole ffe twakkiriza systems zikole. Nze Zahara togenda kunsanga nga nnwanira okuteeka okunoonya contract agenda okukola oluguudo. Njagala otunoonye nze ne kanso yange nga tunoonya contractor biki byakoze so si contractor kyagenda okukola oluguudo luno. Njagala enchansi je nga sirwanira mwana kyalina okwera ku luguudo wabula nga nnoonya abeera ku luguudo beeze bulungi. Kitegeeza nti systems amatabi 3 ge tuyina mu Kampala mu kanso tuyina ettabi erikulira Lord Mayor erya City Executive Committee n'abantu be 5 tuyina abantu be 4 tuyina ettabi erikulirwa Executive Director ye nankulu w'ekibuga ne ba directors be kumpi bayitirivu kumpi 2 okitegeera. Tuyina n'ettabi erya kanso nga kanso ate ettabi erisinga obuki obunene era obukulu
naye kiki ekirimu waliyo neddala lyowerabidde eryobwa president omuli baminisita ba RCC netabi eryaba minisita eririmu ba RCC erimu ba deputy ba diso bonna ba piso bonna bali awo naye buli omu akola omulimu gwe ebiseera bingi ng'ogyeko mwami Wood Hussein weberera mu kibuga Kampala ne bali abalala sijjukirako gundi RCC mulala avuddeyo nayingira mirimu gya kanso nalabanga Wood wagamba kanso egenda kutuula nsazeewo ngamba mwami Wood yafuusidde speaker wa Kampala so nolabako n'okulaba nga sirabangako ng'omuntu omulala avuddeyo nti nganye kanso tegenda kutuula. Ani asudde obuvunaanyizibwa bwe okuzingamya enkulaakulana ya Kampala? Mwami Rameka ombuuza ekibuuzo kinene okikwese simanyi we nkutandikira naye mu byonna obuvunaanyizibwa bw'abantu abasinga babusudde. Ekisooka ennaku zino waliwo crisis eri mu kibuga gye mmanyi gy'omanyi obulungi yavudde ku njege yagwa ekiteezi. Crisis ki? Kasasiro mungi mu bantu agenda kuddamu atta abantu agenda balwaza endwadde naye mu mbeera eyo nga kanso olukiiko olukulu oluteekeddwa okuteesa ku zino ensonga lulabe ne ki ekyokukola ekyobuliwo ekyobunambiro bunanjiro like ekyomubwangu n'ebiseera byonna ebirala tummiddwa omukisa asudde obuvunaanyizibwa mu kiseera ekyo Lord Mayor n'olukiiko lwe baganya okukwata ripooti eyo gireeta mu ki Lord Mayor obuvunaanyizibwa babusudde abusudde mu embeera naye bannakampala bwajja ku TV abagamba ebigambo birala kyekyo ennaku ekiriwo abantu be bataddeko bonna boogera ebigambo biki birala basebuufu n'abalala bangi naye mu mbeera eyo ffe twagala kwogeza mazima ensonga yaffe eryemu ku mulundi gwonna tubadde nga tujjano mwami Rameka mu mpewo za CBS nga twogera nti bannange gundi technical mutuwe report ku nguudo technical mutuwe report ku butale technical mutuwe report ku kasasiro n'ebirala ku mulundi guno gwokka tulaba nga obuvunaanyizibwa waffe mukama waffe mu by'obufuzi abusudde Lord Mayor kubanga aganya okukola kyateekeddwa okukola sobola okukola doli baleeta ripooti mwami Sebufu gye yalimu era ebyavaamu kwali kulwanagana yetonde ripooti eruddeyo beetonde bangi beebuuza nti mwagala kwetonda mwagala ripooti ekyo kya bulimba nakyo mwami Rameka mwami Sebufu taleetanko ripooti mu kanso yagamba ripooti weeri mwetonde si bya mawulire sooka omubuuze okugamba nti mwetonde kyava ku ki kubanga kanso bw'esalawo ekintu tomalaga veeri kambenze speaker simalaga kijjawo ntyo obonanga obuvunaanyizibwa n'obuyinza sibulina kanso yasaba nti banange City Executive Committee nti ye report eno eruddeyo nti ye tusaba mukole ki mutwetonde tuloke tugende maaso mwami Rameka kankubuuza ekibuuzo singa wampisa wano mu CBS saawa emu nentuuka saa 10 kiki ensooka okugamba ng'omuntu eyatuuzibwa era mugunjufu munange nsonyiwa jamuankute munange jamuankute tugende maaso kyoyagala okugamba abantu aba executive committee baba bayite balina kirala kye bakwese mabega waabwe nti bayina report ku lunaku olwo ekigambo banaye mutusaasire tugende maaso report yedo ne katino tugireese kyali kinene nnyo tewali abateetonda tekyali kinene nnyo abantu abamu tebeetonda kuba tebeetondera na bazadde baabwe abo nabo n'obaleka mu kategori yaabwe abo mwami Lukwago baatulondera noleta omuntu n'omuteeka mu bantu nti mukulembeze ng'asogamba statement eyo oyo twagala muwabudde tumuwabudde mwami Rameka naye tudde ku baana abaffe betumanyi nti baatuuzibwa babadde bakulembeze ebbanga lyonna dada ekigambo nti no kanso esazeewo bino ebigambo tubigambye ba executive director bino ebigambo tubigambye ba kansala bannaffe bino ebigambo babigambye speakers akutudde wano ssebo madamu speaker twetondere neweetonda banaye munsaasire ngera bwe bamala olodimya baleta abantu batukube mu kanso bakanyama bwe bamala otukuba abakansala bange be bakuba bakansala bange ne deputy speaker wange nembagamba mubanayo mutusonyiwe ngani abalese Lord Mayor nga abalese bakanyama yesebo yesebo ne mugamba banange mutusonyiwe mutusaasire atabangula kanso bwatyo eyo yebere nchi embeera sigwe gusose bye bintu byabeera akola buli kiseera naye mu kyo kike ngamba mwami Rameka nti kulona tuswagala tuswadde nnyo tuswadde ffe ng'abakulembeze nti ffe tulemereddwa kati okukola kye tuteekeddwa okukolera bannakampala era nze ngamba bannakampala batusaasire yeffe abakulembeze tuswadde nnyo nti ffe tulemereddwa okukola kye tuteekeddwa okukola ffe ng'abakulembeze kubanga tekinika eri eryeseka
yakwata report nejiwa Lord Mayor ne State Executive Committee ne bagikola ne bajiwa mu cabinet. Okay. Ne bajiwa mwami Museveni. Oshegedde. Ne bakwata report ne bagitwala mu ne bajiwa Lord Mayor ne banne ne bagitwala mu Kosase. Ku bya Kitezi ne Solid Waste Management. Ne bagitwala mu mu Kosase. Kakati ekyebuuzibwa ne tekinike eri eseke egamba kati leero nafa katubalabeko nammwe kamukubagane tubalabe. Kyekiganye omusajja Lord Mayor okwata report agirete mu council. Mwami Rameka njagala okugamba n'ekintu ekinkwasize ennaku ebiseera bino. Omanyi council eno guno sigwe kusengo owuli kigambo special council. Special council. Era bucha ku makyalo Mayor agamba Madam Speaker mbadde nsaba nawandika mbadde nsaba oyita olukiiko enkyo olwamangu. Twogere ku nsonga za Old Taxi Park. Era kikozeke ebbaluwa ezo zonna nzirina. Enkya si alina okundagira diwe nnyo okuyita olukiiko naye aba akikugambye mu buntu amaana kukubira simu. N'omuga kama wange kiteeke mu wandiike ebintu bya government si byangu si bya mumwa. Era meeting neetuula ngaba kansala abange tebamugambangako Madam Speaker tugenda kujja mu lukiiko olwokubanga muluyise enkya. Naye neebuuza ddala nze nga Zahara nandisobodde okubulwa obudde obwempaayo ku bantu abaafa mu Kampala nzijjeko mu kanso mwe nnina obuyinza bwonna mwe nnina obuvunaanyizibwa bwonna okuweereza mu bannakampala mpeeyo obudde obwo nzije ntese ku nsonga za Kiteezi kyekiguddewo. Nga 13 olukiiko lwayitibwa Mwami Rameka Lord Mayor n'agaana okujja ne SEC. Nga 3 business committee neetuula neeyita olukiiko nga 10 Lord Mayor n'agaana okujja tawa nno nsonga n'asindika Honorable Nyanjula. Nga 10 ne bagaana okuleeta report tubagamba mukome okusaawa 8 ne bagaana ebyavaamu lwali lutalo. Fene tusalamu tugenda tukola ebyaffe ng'abakulembeze aba council. Nga 16 ntugamba olukiiko lugenda kuddamu Lord Mayor n'agaana okujja. Oshitegedde era bonna tebajja n'abantu be. Lwero kakati nga 26 nga 16 Lord Mayor yagaana okujja n'atusindikira Sebuufu ne Akim. In fact ne minister wa public health yamuweereza tiyaweereza na deputy Lord Mayor we naye yennyini n'atajja n'atusindikira Sebuufu ne ani ne Honorable Akim bakulembera nabo ku kizibu. Oshitegedde babiri. Naye nga report gye balimba nti bagirina nga tebagirina. Kyovola abaso baleeta bakanyama analeeta report bakanyama oleeta baki waliwo agenda okukuba. Kyoyagala okungamba Mwami Sebuufu yajja kimanyi ne wali apology kuba ayita kimanyi tekyaliwo yali council resolution eyakolebwa mu kaseera ako nga batuddewo. Awo wennyini we yakolebwa council resolution eyisibwa Honorable Mbaziira Francis ne mala ne seconding wa Honorable Peace ne bakansalazi bonna abasigadde. Yayita kimanyi nti wali apology. Kyoyagala ogamba abajjo tukuba nti bashugamba seke yetonde bali bategedde no tugaya bagamba betonde nedda. Twali tumanye ebiri mu report nedda. So mweyembeera tusaba busabi nti ngabo ogamba ani alemeredde okukola omulimu gwe alomeredde okukola omulimu gwe kunze nganze ze ngamba State Executive Committee ye checking ekomyo oguli omutima gwebadde nagwo gutukoleddemu emyaka 3 nga tutambula bulungi tusobola okukolera bannaka. Lord Mayor n'olukikolwe nga 26 ntugamba olukiiko lugenda okukola ki okuddamu. Okitegedde munange olukiiko lwazeemu ng'eminyolo bagikyusizza. Eminyolo baga nti mwe mwalwana munange ne mumenya eminyolo kati nga girina okuzibwa obujja. Naye munange abantu baswaza. Mwami Rameka simanyi yayogedde kigambo ekyo naye nandibadde neetaaga ne mukola ki ne mulabako yayogedde kigambo. Mu butuufu bw'amazima balwana ddi kubanga video zammwe ziraga bulungi nnyo bali mu kasonda mu kanso. Kati okulwana okuliwa ate oba ne kwolwa olunaku teri wadde omuntu n'ogwale twayire ennaku n'ennyiike ti ife ate ne mugwera ne mukyusa eminyolo mwe bannaffe bwe tufaanagana bwe tunyigirizibwa mu ggwanga Uganda. Lord Mayor ne mukyusa ate eminyolo yes sebo obukakafu kakati mweyembeera Mwami Rameka bajja bo mu mitima gyabwe bajja kutuula wansi bategeere nti banyigiriza ffe bannaabwe baganda baabwe tebanyigiriza oli atulugunya ffenna. Basazewo ne bamujjako obwongo bwonna ne babukomyawo eno ewaffe ne bakyusiza eminyolo. Kiki ekiriwo Lord Mayor kye yakola okimanyi nga kanso yankya yayita olukiiko leero n'agamba nti nange enkya mpisa olukiiko nga kitegeeza era n'agenda n'ajja mu mpewo za radio n'abagamba mwenna
teri kanso egenda kutuula naye nga yayisa olukiiko ku ssaawa 4 ku nnaku z'omwezi 26 mu Mayors Pala naye ng'akimanyi nti kanso amaze notisi ya kanso ennaku 14 yagifunanga 9 so kanso yanga 26 mwami Rameka gwali mutima yali ategeeza kyawo tubeere fair buli omu gyali kati nga tulowooza tukole ki tusanga omulyango nga bagukoze eki bagugadde bwe twandiyingidde munda titwandyogedde ensonga ntumanyi kati tetulina gye tulaga katulekeraawo titwandiyingidde titwandikimaliriza ekyo so bannabyabufuzi mulwana bulwanyi mu kifo ky'okukolera abantu mulwana katukomewo katusimbuliraawo 89.10 oli ku Manduso ampulirize Manduso ku dakiika ziri 8 zokka ezibuleetinga essaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero njagala kwebaza mwe n'abawuliriza minisita Kyofa Togabye Kabuye minisita Mbezo wa Kampala agamba nti ensonga nziwulidde bulungi n'agamba nti kanso eyagala okukola emirimu naye emirimu tegibaweebwa ffe nga baminisita tetulemesangako kanso okukola mirimu era tusima emirimu gyabwe bannakampala balina kubuuza Lord Mayor kyabakoledde mu kifo kya Mwami Lukwago okusaba sipiika ayita olukiiko yasalawo okuyita lukiiko lwa stakeholders mbuboogere ku nsonga ate nga akimanyi sipiika yalina kuyita bekikwatako naga nti anyway ekizibu kya Kampala kimanyiddwa Lukwago akola omulimu gwe byebigambo bya minisita Kyofa Togabye Kabuye n'ebirala bingi nenjagala kusooka kujjukiza nti Munnayuganda Sabuni omulungi weetaaga okukozesa mu mbeera eno agenda okukuyamba okukekkereza ate nga ofunye muti munene Sabuni ye Jama White Washing Bar Soap ayoza engoye atukuza nnyo mweweevu mu ngalo alina akawuwa kalungi ate nga tagwerera mangu Jama White Washing Bar Soap ye Sabuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino atagula ssente za nsiko buseko bw'ogerageranya ku bbeeyi endala ate Sabuni gw'olina okunaaba n'otaddamu kuloza ku Sabuni mulala ye Lanzo Bathing Soap ali mu bikanga Lanzo Bubble Blueberry Lanzo Vanilla Spowberry Lanzo Ice Cream Menthol ne Lanzo Antibacterial Sabuni wa Jama Washing Bar Soap ne Lanzo Bathing Soap asangibwa amaduuka gonna ne supermarket okwetola eggwanga buli wogenda bagambe nti njagala Lanzo ngende naabe njagala Jama ngende njoze engoye oyinza n'okugenda mu kikuubo ojja kumufuna mu bungi ffenna tukosebwa akafuba n'akawuka kaleeta mukenenya kino tekiriiko busobozi bw'olina naye abantu abalinako obulemu basanga emiziziko mu kukeberwa n'okujjanjabibwa n'okufiibwako olw'obuzibu bw'omubiri okuyisibwamu amaaso n'obuzibu okubeera mu bantu n'ebyenfuna abantu 5 ku buli 10 kwaba balina obulemu be basobola okufuna obujjanjabi bulijjo okukebera n'okujjanjabwa ng'obudde bukyali kitaasa obulamu tokkiriza bulema kukusigaza mabega funa empeereza ku kafuba n'akawuka kaleeta mukenenya okuva ku ddwaliro erikuli okumpi okumanya ebisinga okubira ekitongole ky'ebyobulamu ku nooti 8 nooti 1066 obubaka buno butuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu n'obuwagizi okuva mu Adifa Uganda ne Stop TB Partnership nkujjukiza nti Finance Trust Bank mukwano bakugamba nti ssente zo bazirina gwe omukyala aliko omulimu gw'otandise genda bakuboole ssente mu Trust Grow Women's Loans bazikuwa kutuuka ku bukadde 200 ze weetaaga omulala naze emyaka 2 bakolera ku bitundu 10 n'obutundu 5 ku buli 10 esimu ko bakubira etali ya kusasulira eri nooti 8 nooti 335 nooti 8 nooti 335 obagenda ku tabirya Finance Trust Bank eri kuli okumpi webuze ku nteekateeka ye nkola n'obukwakulizo bigobererwa Finance Trust Bank erungamizibwa banka Uganda enkulu ensimbi zikumbibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde 10 Forest Resort Rweza kyekifo gy'ogenda okuwummuliramuuko walungi wagazi wasirifu ebyokuzanyisa by'abaana weebiri bw'oba oyagala kukola mukolo gwa ngeri yonna weebali bafumba emmere ya wano n'ebweru balina ebisulo birungi njogere kindeke ki gwemanya nti bw'ogenda ku Forest Resort Rweza kubeera kunyumirwa na kuwummula genda ku mutimbagano gwabwe www.forestescaperesort.com www.forestescaperesort.com obukinge bali ku luguudo lw'Entebbe erwezaawo nga tonaba kutuuka ku mafuta ga gaazi kajjansi ngodde kajjansi bakubire ku nooti 7 nooti 8 521 995 oba nooti 778 333 486
kujjukiza ne Ryan Air Cargo bakugu mu kutikka emigugu kuva China, Turkey ne Dubai. Ejja group eginese kinomu nga bakozesa ennyonyi okutuuka Uganda. Bakuguliza ebintu okuva mu katale, bakunonyiza akatale k'ebintu byagala okugula, bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku woteeri, n'okuva ku woteeri okutuuka ku kisaawe, okukosa okukutambuza mu butale obw'enjawulo. Bakufuna invitation letter era basobola n'okukuguliza tiketi, balina abakuvunira Oluchina ng'ogenze mu katale. Baweereza ssente eriyo gw'oyagala okugulako ebintu, bakikola ku bwereere. Kati n'ogwo omusuubuzi beeyune, onyumirwa empeereza yaabwe tasangika, basangibwa ku BBC Building, room N212 opposite Bank of Africa, Nabugabo Street. Esimu eri noti 74 noti 152 331 oba noti 762 799 885 kwatagana nabo obusuubuzi bwanguwe. Speaker, muli mu ntalo ng'abakulembeze. Ddala emirimu gigenda kutambula gitya kubanga kanso bwegugulana ne Lord Mayor n'olukiiko lwe abandi badde bakwatagana okutambuza emirimu. Muna Kampala agenda kufuna mwatya muli mu kwerwanya. Kakati Mwami Romeka nze nkakasa nti waliwo olutalo. Ekintu kye tuliko kitono nnyo. Omulina okukyusa eminyolo. Tewali lutalo. N'okuleeta bakanyama mu kanso. Tetunaba kulaba lutalo lw'amaanyi. Lututiisa kujja kuba nduulu. Kuba nawudde n'abamu baga nti Lord Mayor bagala kumujja mu bwesige. Nga bitambula. Oli mutuufu nange nakiwulidde. Ne Lord Mayor nyini yakyogedde Mwami Lukwago. Nendaba ne baminisita be buli omu waalaga wonna. Luli Deputy Lord Mayor yagamba omanyi ono yajja mu Lord Mayor obwesige. Luli gundi n'agamba oyo sima minisita gwe bayita Namazzi, Honorable Namazzi. Omanyi omukyalo oyo yajja mu Lord Mayor obwesige. Kitegeeza nakati ayagala kumujja mu bwesige. Lord Mayor naye n'avaayo. Manyi waliwo abakozesa mwagala kunzija mu bwesige. Njagala obagamba ebigambo bino ku mpewo za CBS. Lord Mayor teri agenda kumujja mu bwesige. Okay. Ekyo kimu. Ekyokubiri kituufu. Yenze nali kwaba bamujja mu bwesige. Ye yali speaker wa Kampala mu kiseera ekyo. Lord Mayor yalemererwa okuyita enkiiko ezimugambe wamateeka ezi nya yamala omwaka mulamba nga tayise enkiiko. Okay. Nya era nze kyenasayininga ne mujjamu. Tewaliwo nsonga ndala yonna. Yalemererwa ng'etteeka ligamba bw'alemererwa bamuggyemu obwesige. Era etteeka ligambwa nze speaker wa Kampala bwe nemererwa okuyita enkiiko ezi bbiri bakuggyemu obwesige. Anziggyemu obwesige. Kati nange ngambe Lord Mayor ayagala kunzigyamu obwesige annemesa nneme okuyita enkiiko anziggyemu obwesige. So njagala bagamba ebigambo bino nti Lord Mayor alimba. N'abantu bali ne bano baminisita be balimba. Teri ayina intention yonna. Ayina wadde ekigendera wadde kirowoozaako tekiri wadde na mu bwongo bwaffe. Okay. Nti Lord Mayor tuyinza omujjamu obwesige. Tekiriyo talina kyakoze. Tewali. Tubadde ne Lord Mayor nga tubanja report z'enguudo nga tulwanirira abatembeyi nga tulwanirira abeera ku nguudo nga tulwanirira aba taxi nga tulwanirira aba boda. Tubadde ne Lord Mayor nga tukola ordinance ezenjawulo tukoze ya out today y'ebizimbe ey'ebipande tukoze amateeka agabeera ku nguudo tukoze amateeka aga transport tukoze amateeka agaba street children abaana abali ku nguudo tukoze nga tulina emyaka esatu bitabusikati bino byetwogera tubikoze mu mwaka gwaffe guno gwalowooza nti tutegeera. So lwaki bitabuse mwezi gumu nalowooza ntugenda namujjamu obwesige si kituufu kya bulimba. Era njagala talimba bannakampala. Tabagezaako na bainsighting omanya kakodyoke akeera ku makya n'agamba bannange enfudde nze baagala kunzigyamu bwesige. Ekyo kikyamu. Awo Kampala evuddewo. Ono Lord Mayor gwe twogerako wa capital city ya Uganda avuga n'emmotoka eriko ekigambo Lord Mayor nene nnyo eringa omuzigo bweti. Okay. So bwe buno obudde aveeyo ajja akola ekituufu. Mwami Romeka ebiseera amabega bagamba nti ffe tukola byabufuzi kumukolerako byabufuzi. Kale oba tukola byabufuzi mukama wange President Kyagulanyi Ssentamu atera n'agamba bw'ati. Mwami Museveni agenda n'agamba nti abo abanuupu bakola byabufuzi ku basibe. N'abagamba abasibe mubate ebyobufuzi byange bikole ki? Bikome. Ngamba Lord Mayor tumugambye kumala omwezi mulamba weeks 2. Lord Mayor report gireete ebyobufuzi byaffe bikome ebya nuupu. Enkya mulina kanso gyoyise olunaku olw'enkya. Omulamwa guli ki? Era report tulina kanso oluvannyuma okutuuka ku mulyango nga baguggadde eminyolo bagikyusizza.
kanso ntugiyongezaayo paka nga asatu. Okay. Lero lunaku lw'enkya. Lero asatu. Enkya lumu. Nga lumu. Twagala kanso etuule eyogere ku nsonga za kiteezi. Twagala ripooti ya kiteezi. Omanyi kye mutamanyi abamawulire kye mwerabidde. Special counsel ebadde esaba report ku kasasiro mu Kampala. Okay. Kati no counsel gitugenda mu lunaku lw'enkya yalina okusula ku 26 eyagala report ku kiteezi. Nga kiteezi ne kasasiro yenna n'ebigendera ku kiteezi byonna. Report eva Lord Mayor. Era gye mulinze enkya. Yes sebo. Tugirinze enkya. Kakati report era counsel eriko n'ebintu ebirala bingi olukandaga luliko ebintu ebirala bingi ebiweza items nga 10. Okay. Ezimu ezisinga ziva mu SEC. Kuliko items nga 4 eziva mu SEC ne kuyako ne items nga 2 eziva mu committees ezenjawulo bwe bityo. So tusuubira okukolagana obulungi. Tusuubira nti fenna buli omu akosezza ku munne. Tusaba City Executive Committee ng'ekulira Lord Mayor ekkakane ekkirize nti erina okukolera bannakampala etuleetere report eyo. Okay. Olaba bwe nafunye program nadde ngamba nzije njogere ng'enkya kanso naye ndabanga kyamaanyi tikanzije nkunga era negayirira buli muntu yenna vaayo politics abannakibuga sigwe baagala abantu baafa tuzanyira ku mitwe gy'abantu ku misaayi gy'abantu abaafa mubakolerako byabufuzi muli mubakolerako byabufuzi abaganye okuleeta report mu kanso. Mwami Rameka njagala mu manje mutubanje ne kanso yange yonna olunaku lw'enkya zinagenda wera saawa 6 mutubanje mutugambe kati report bagirese kyekiddako. Okay. Mwami Rameka mujjukira bulungi bwe twajjano nga tubanja report y'enguudo lwaki njogerako nnyo kubanga twamala omwaka mulamba kweyo kanso nga bulunaku tezijja kujja tujazibawa naye mwatubuuza ng'ekibuuzo bwe muzifuna kyekiddako tewamanya kyaddako Mwami Rameka twasobola okusuuza abantu ababbi ebilioni 384 kati n'ekitezibwa mugifuna kyekiddako. So kitegeeza ki twagala tulabe ekizibu kya Kampala ekyakasasiro ekisookera ddala okugenda mu nkola egamba nti long term. Tusaddewo kinga kanso eyagula ettaka ly'eddundu yayina ekusalawo ke yakola tujje kasasiro mu londa suula tugende mu kasasiro ow'okuŋŋaanya nga tumusootinga tugende mu kasasiro ow'okuzza obujja tumuggyemu ekintu ekira recycling tugende mu kasasiro ow'okutuwa obugagga nga bannayuganda wamu ne bannakampala tugende mu kasasiro nga tumufunamu okitegeera Mwami Rameka bwe tuba tusobola KCCA yasobola okutuula wansi nemanya nti njagala kumanya tomanyi Nabugabo yola kasasiro mu Kampala tomanyi gundi home clean eyola tomanyi nti no biniti eyola tomanyi nti nakawa consortium eyola so KCCA abawa sente mmeka abayola kitegeeza twabaleeta ntubagamba musobola otuyamba kukina ekizibu nti ye mugende mukikole mukole musobole otuyamba naye essaawa ne baba waliwo obuzibu kiki ekigaanye ddala report eyo okujja olaba Mwami Rameka wentuukidde wano ku mpewo za CBS era Stan Mulimba nkiddamu okimanyi nti enkyanga waliyo kanso nga 26 twakwata kanso ne tugamba nti tugyongeddeyo paka enkya ku lunaku lwokubiri osooka kumutegeera nno Lord Mayor yakutte olukiiko n'alusayiningisa Mwami Sebuufu nti ayise seeka enkya Sebuufu yagisayininze enkya kani nzize wano nga n'okuwunga mpunze kye yakola luli n'ayita olukiiko olulala nti ayise ba stakeholder leero akutte olukiiko n'ayita City Executive Committee n'ayita ba directors bonna abazze bagende bamulage ba director abazze bamulage kyekiri ku agenda tekuliko nti bakale munnanga abuzeebuzeeko katogereko ku nsonga za kasasiro naye alukutte n'aluyita kati ekiri mu kitongole buli omu agamba bannange tugendewa banange tugende mu kanso oba tugende wa Lord Mayor banange tufudde anti atoli ye political head ate kanso ye supreme organ so olaba obuzibu era bwalese yanzanyo speaker tusibula batuuliriza tuli mu budde bw'emyoga kati tugende mu myoga sibula batuuliriza neyanza nnyo Mwami Rameka omukisa guno ogumpeereddwa nebaza nnyo abawuliriza bonna aba CBS
mwebale nnyo okwekumiranga ku radio y'obujajja nebaza nnyo bonna abatuwadde omukisa nebaza bannakampala okutuwuliriza wamu n'okutwagaliza n'okutwagala n'okutusabira kubanga akaseera ke tulimu kazibu nnyo tomanya akuliraanya alowooza ki tomanyi kyalowooza tomanyi kyazaako so gwokenda ku macyangoza nti ayinkya munnaye bannaffe bagenda kuleeta ripooti kyokka ogenda okusanga ng'olaba notisi ate ayise mpise sek so nsaba katonda atusaasire era musaba atuwangalize aibene waffe amuwe emirembe wamu n'obuwangaazi kalyangage nti Makindye bakutumidde neyanziza nnyo abantu ba Makindye West baagala nnyo munnange ennaku zino n'okubeera birambeera ba Makindye West kubanga emizigozo bano gya Kampala gituyitiriddeko naye mwebale nnyo okunjagala wamu n'okubeera nga mutusupportinga mu byonna okay kale ampuliriza kankomewo n'ab'emyoga akadde kaakano kagize abakulu bamaze okutuuka kanzije tusimbule speaker Zahalamala Lirika olunaku lw'enkya balina kanso katubasabire bitambule bulungi ampuliriza Emmanuel Sokoli dakiika 9 zimaze okuta ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero nkukulisa mu ssaawa esooka ensonga bwe zityo bwe ziri bya bufuzi kadde katugizeegize ne speaker tujja kumuzza mbanga eritali ddene twongere okunyweza ensonga ezo eby'ekibuga twongere okubimulungula bulungi mu ssaawa eno ey'okubiri nga bulijjo buli lwa bbalaza mbeera ne Harriet ate n'abakulu bajja nabo ku nsonga z'emyoga ava mu Microfinance Support Center Sokoto Museko neyanziza nnyo ssebo abatuwuliriza musibye mutya olunaku olwaleero mbakulisaayo ku mirimu egy'enjawulo gye mubaddeko era gye mutuusizzaako engalo amannya agange ze Harriet Nampero okuva mu Microfinance Support Center neyanziza ssebo okay ampuliriza nga tusimbula njagala kukujukiza nti omwaka guno eddwaliro lya Lubaga lijaguza emyaka 25 egy'obuweereza abantu nga babaweereza n'obujjanjabi obwesigwa tukwaniriza okutwegattako ku kyeggulo kyaffe eky'okukuŋŋaanya ssente nga 17 omwezi ogw'ekkumi guno gwe tugendamu okutandika ku ssaawa 9 ez'olweggulo ku Popopo Memorial Hotel Lubaga omutwe gw'ekyeggulu kino guli omukululo gw'okufaayo okujjanjaba n'okutendekebwa Lubaga nga tuli wamu tuluubirira okukuŋŋaanya obuwumbi 2 okwongera ku mutindo gw'ekyuma kya CT scan ey'eddwaliro okwongera okukakasa nti tubatuusako obujjanjabi obw'omutindo ddala mpaka ku mirembe gino egijja mu maaso wefunire ekifo leero emmeeza y'abanene ya miliyoni 3 ate omuntu omu wa mitwalo 30 ayagala okubuukinga kuba ku nooti 78 emu 359 106 oba nooti 7 nooti 5 575 beera omu ku bukululo gwaffe ogw'okufaayo twegatteko ku kyeggulo ky'okusonda ssente otuyamba okukola enkyukakyuka ku Lubaga Hospital njagala kujjukiza I&M Bank nti nga tujaguza emyaka 5 I&M Bank tukwanjulidde enkola za tekinologi ez'enjawulo oba tekinologi ez'enjawulo okukusobozesa gwe kasitoma waffe okwanguyirwa empeereza yaffe bakasitoma baffe bonna abakozesa Mastercard bafuna ennyongeza zino wammanga enshuwa ey'obwereere nga bagenze ebweru w'eggwanga naddala nga batambulira ku visa ya Shingen okusalirwako ku tiketi z'ennyonyi n'okukozesa ebisenge ebituulwamu ku bisaawe by'ennyonyi eby'enjawulo okusalirwako ku woteeri nga Serena Group okusalirwako ebitundu 25 ku buli 100 buli lwogula ebintu ku Jumia Scarlet esasuliddwako ebitundu 75 ku buli 100 ku matendekero ga Unicaf ate bakasitoma baffe tubaaniriza okukozesa ekyuma kyaffe ekya Dictopod ekisangibwa ku Kingdom Kampala kino nno kikusobozesa okutereka ssente okutuuka ku kawumbi kalamba essaawa yonna buli lunaku ng'okozesa ATM kadio obudde bwonna oba ssaawa 9 oba mmeka gwegenda bugenzi yiwayo ensimbi I&M Bank on your side banka ya I&M erungamizibwa ekitongole ekya Bank of Uganda ate ssente z'abakasitoma zikuumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde 10 Nampero kuliko omuntu yakawulira enteekateeka z'emyoga nga tazimanyi yesebo omuwa ekifaananyi ki ku bye tuze twogerako ku nteekateeka z'emyoga neyanziza ssebo okusookera ddala njagala okwanjula ekitongole ekya Microfinance Support Center kitongole kya gavumenti era nga kiweereza bannayuganda
okubatuusaako obuweereza omuli emisomo egy'enjawulo oba okutendekebwa okw'enjawulo n'ensimbi ezivudde mu gavumenti ne mu partners ab'enjawulo, era nga zino ensimbi mulimu eziwolebwa ku magoba amatono ddala ate ne mubeeramu ne gavumenti zebeewadde abantu okwekulakulanya nga grant, era nga mu ngeri y'emu mwe muli grant ey'emyoga oba ensimbi ezaweebwa bannayuganda okuyita mu nkola ey'emyoga, era ng'enkola eno eyita mu bibiina 18 nga bino bisinziira ddala ku miruka wano mu Kampala, naye ate wabweru w'e Kampala mu bitundu ebirala nga bisinziira ddala ku magombolola oba ziyite division oba ziyite sub county oba ziyite town council ez'enjawulo. Ekyo nga kyakolebwa olw'okubanga mu Kampala mulimu obungi bw'abantu obususeeko nga wekibeera ku division kiyinza obutabuna bulungi, naye ate emyoga gino G18 nga mulimu ababodaboda, mulimu ababazzi, mulimu abakyala abeekozesa abo nga tubayita ba women entrepreneurs, mulimu bannaffe abakola ebyokwewunda omuli enviiri ez'abaami ez'abakyala ebizigo n'ebirala, era nga abo tubayita ba saloon operators. Ne mubeeramu bannaffe ab'entambula eya taxi nga muno mulimu n'abavuga loole, abavuga ba airport taxi, abavuga special hire, abo bonna abatambuza abantu okuyita mu mmotoka oba abakolamu, abamu batunda n'ebyuma ebikola ku ntambula nabo beenyigira mu nkola ya tax operators. Ne mubeeramu ba restaurant owners nga bano be bakwasaganya ebyokulya, oba olina hotel oba olina restaurant oba ofumba chai ku kkubo oba olina woosiikira ebinyeebwa naye ng'okwataganya ebyokulya, abo be tuyita ba restaurant owners nga nabo balina emyogo bassako eyaabwe. Ne tubeera ne ba welders nga bano beebokya ebyuma ne babijjamu ebintu eby'omugaso eby'enjawulo, mulimu entebe, mulimu ebintu bingi nnyo. Ne tubeera n'omwoga ogw'aba market vendors nga bano be bannaffe abakola mu butale. Okuno kuliko obutale obuli gazetted ng'owino, kuliko obutale obw'oku makubo, kuliko emidaala, kuliko obutale obw'omubuulo. Ne tubeera n'omwoga ogw'abavubuka otuguyita gw'aba youth leaders, ne tubeera n'omwoga ogw'abo abaliko obulemu, persons with disabilities. Ne wabeerawo omwoga ogw'aba produce dealers nga bano be bakwasaganya ebirime oba ebivudde mu birime, bijanjaalo, kawunga n'ebirala. Ne tubeera n'omwoga ogw'abamakanika ng'ogwo mulimu abakanika motoka, abakanika piki, abakanika amasaawa, abakanika obugaali, abakanika fridge, abakanika kompyuta. Ekikulu nti gw'oli makanika, ogwo omwoga nagwo weeguli era balina sako eyaabwe. Ne tubeera n'omwoga ogw'abatunzi, bano tubayita ba tailors. Ebiseera ebisinga we twogera ku kutunga tulowooza ku byalaani, naye ate tulina ebirala, tulina knitting, tulina crocheting, abakyala babimanyi, bakwata wuzi ne baluka ebitambaala, ne baluka earring, ne baluka enkofiira, ebintu bingi nnyo, abo ba tailoring. Ne tubeera n'omwoga ogw'abannabitone, tubayita ba performing artists. Omwo nga mulimu abayimbi, mulimu abazanyi ba katemba, mulimu bannaffe bano abogerera emikolo abatusanyusaamuko ku mikolo, buli munnakatemba oba buli munnakitone yenna ogwo omwoga gwabwe. Ne tubeera n'omwoga gw'aba veterans ng'omwo mulimu abaazirwanako, mulimu bannamwandu baabazirwanako n'abaana baabwe, ogwo nga nagwo omwoga gwabwe era ng'eyo kategore yaabwe. Ne tubeera n'omwoga ogw'aba fishermen, muno nga mulimu baalunyanja, mulimu abavubi, mulimu abalunda ebyennyanja ewaka, mulimu ababigula, mulimu ababyongerako omutindo, mulimu ababisuubula nga babifulumya oba nga babitunda. Ne tubeera n'omwoga ogw'abannamawulire, muno nga mulimu bannamawulire abakola ku media houses, ne mubeeramu bannamawulire abatambuza amawulire ku mitendera gyonna, oba okola ku kyalo oba ku kakiiko konna ng'oli munnamawulire,
gwe mwogo ogwo ne wabeerawo n'omwogo ogusemberayo ddala ogwaba local leaders. Bano tubayita ba elected leaders oba abakulembeze abo bonna abali mu bifo ebyobukulembeze nga balondebwa. Nga muno mulimu n'abo abakulembeze mu bukiiko obwa kanisa, mu bukiiko bwa local council, mu bukiiko obw'emizigiti, mu bukiiko bwonna. Nga emyoga gino gyonna buli sako ku buli gombolola yaweebwa obukadde 30 million ng'ogyeko ey'aba local leaders gwayo yafuna obukadde 5. Nga kiteeberezebwa nti buli munnayuganda wakiri olina okubaako woogwa kweja emirimu. So nga kyeweetaaga okukola kusooka kutegeera ngwa mu kategori ki okusinziira ku mulimu gw'okola. Olwo noonoonya ssaka eyo mu kitundu kyo n'oba ng'ogyegattako. Obukadde 3 seed capital bwagiweebwa. Olina kutereka, olina kwenyigira mu mirimu gya ssaka eyo ne weewola ate nozzaayo. Mpozi n'okujjukiza bannayuganda nti ssente zino eri sako eri grant. Gavumenti yagituusa ku bannayuganda okwekulaakulanya okukyusa mu mbeera ey'obulijjo kye bayita okutransforminga okuva mu kye tuyita subsistence economy okubanga tukolerera lubuto bagita okubanga tusobola okubaako kye tufissa oba okubanga tusobola okuproducinga ebyo ebitundibwa. Olwo mu ngeri y'emu ne tubanga tulwanyisa ebbula ly'emirimu era ng'ebyo bye bimu ku bigendererwa ebya programu ey'emyoga naye ate nga yeesigamye ennyo ku kutereka n'obwegassi. Okay. Ampulirize Mwandu Sokoli dakiika ziri 19 zokka zimaze okuta ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero. Nampero tukyali naye. Mateeka ki agafuga obwegassi mu bibiina bino eby'emyoga? Neyanza nnyo ssebo. Okusookera ddala mu ssako y'emyoga mulimu kye tuyita associations oba obubondo era ng'obwo bulina constitution yaabo bammemba kwe batambulira. Omwo nga mwe muli tunaawolanga ssente mmeka, tunaawolanga ani atuukaana okubeera mmemba mu kibiina, essente tunaavanga ku mmeka paka ku mmeka, zinaddanga zitya n'ebirala. Naye ate tulina ssako ku level eya sako awo nawo ne wabeerawo ekiringa constitution naye nga yo bagiyita bylaw era ng'eno bylaw eri standard mu ggwanga Uganda eweebwa Ministry of Trade, Industry and Cooperatives. Ekitongole ekyo ekitwala ebyobusuubuzi n'obwegassi n'amakolero era ng'eno bylaw ejja bammemba ne bagisayininga yerimu amateeka gonna agatambuza sako basako kwetambulira. Naye ate obuuzizza amateeka agatwala obwegassi okusinziira ku Cooperative Act oba amateeka ag'obwegassi. Amateeka gali 7 era nga kisuubirwa nti buli kibiina eky'obwegassi kye bayita sako kirina okuba nga kigendera ku mateeka ago. Etteeka erisooka liri open and voluntary membership. Kino kitegeeza nti okuyingira mu sako open kwe kubanga oluggi luggule. Oluggi mu kuyingira mu sako luggule eri buli omu. Omuntu kasita abanga aweza emyaka 18 ate nga yeetegeerera alina eddembe okuyingira mu sako. Naye ate tulina kye tuyita voluntary membership. Omuntu okuyingira mu sako takakibwa alina okuba nga yeeyagalidde. Kitegeeza nti obuvunaanyizibwa bwo gw'omukulembeze wa sako ampuliriza kusomesa abantu abakwetoolodde ebirungi ebiri mu sako, omugaso ogwa sako, olwo n'omulekera okusalawo okubanga ayingira takakiddwa era nga kyakyeyagalire. Kyova olaba mu kuyingira mu sako tulinayo ka membership fee akasasulwa. Kitegeeza nti w'omaze obbiwuliriza n'obitegeera n'osasula ka fee oyingira osobola okufuuka memba. Ne tubeera n'etteeka eryokubiri baliyita democratic member control. Mujja kunsonyiwamu okubireeta mu lulimi luli naye era tumala ne tubivunula. Naye nga kino kitegeeza nti mu kibiina ekya sako bammemba be basalawo, bammemba be bacontrolling ekibiina. Tosobola kuva eri n'ogamba ndi mukozi wa Microfinance Support Center nsazeewo kino na kiri. Buli kimu kikolebwa mu ngeri oba mu nkola eya demokrasia. Okukkaanya buli kimu kiteesebwako
olwo ne tugenda n'ekyabangi kye baba basazeewo. Kitegeeza we tuba tulina kye tugenda okukola oba project, omu n'agamba tulunde enkoko, omulala n'agamba tulunde embuzi, tugenda kuba akalulu. Olwo bamemba abangi kye basazeewo kye kikolebwa mu kibiina eky'obwegassi. Etteeka eryokusatu ligamba member economic participation. Mu nkola ey'obwegassi naddala eya SACCO tulina okuba nga twenyigiramu. Memba wa SACCO alina okuba nga yenyigiramu. Naye ate bagambye economic, kitegeeza nti mulimu ssente. Tugenda kwenyigiramu mu kutereka, tugenda kwenyigiramu mu kubeera mu nkiiko, tugenda kwenyigiramu wabanga waliwo kye tusondera, oba tugambye tugenda tukirininga akatale era tugenda kuba tubikolera wamu. Kitegeeza buli omu nga memba olina okwenyigiramu. Tetugenda gamba kino kya chairperson, kino kya secretary, wabula buli memba alina okwenyigiramu. Ekyo kiri mu mateeka. Naye ate tulina etteeka erigamba autonomy and independence. Lino etteeka ligamba nti ebibiina by'obwegassi byemalirira, biyimiridde, byeteeseza, byesalirawo. Kitegeeza nti tosobola kuva eri n'ogamba nti SACCO yammwe katugikyuse erinnya. No. SACCO yerina okutuula ne bammemba baayo okuyita mu lukiiko lwa AGM oba tabamiruka ne basalawo SACCO bwegenda otambula, nono ki kwegenda otambulira, mateeka ki kwegagenda otambulira, plan ki oba work plan ki egenda otambulirwako SACCO. Ne wabeerawo etteeka erya education and trainings. Mu bwegassi okuyiga tekukoma. Era y'ensonga lwaki buli Monday tujja wano kubanga twetaaga okusomesa abantu obutakoma. Mu bwegassi wabaayo akapya. Kyova olaba buli lwe mujja mu meeting eya SACCO temuze kutereka kokka, ne wabaayo buli lunaku buli omu kyavaayo nakyo. Tuyinza ovaayo nga tukanyiza nti okuva ne leero buli omu aterekenga ennusu 10,000. Tuyinza okuba nga tuvuddeyo nga wali yazze n'atusomesa bwe bakola kando. Wayinza okuba awazze kwegamba tulina okuba nga mu SACCO bannabwegassi bayaayaanira okuyiga n'okutendekebwa oba okufuna training buli olukya. Ne wabeerawo etteeka eriddirira erisembayo, etteeka ery'omukaaga. Baliyita cooperation amanga cooperators. Ekyo kitegeeza obwegassi mu beegassi. Mu nkola eya SACCO oba cooperative oba ey'obwegassi waliwo enkolagana eyo mu bibiina by'obwegassi. Kitegeeza nti ekibiina ekimu kisobola ogenda kyalirako ekibiina ekirala. Tugende tulabe nga bo bwe bakola. Tugende tuyigeyo kano. Woba munnabwegassi bayinza okuba olukiiko tabamiruka ne muyita bannabwegassi bannammwe okuva mu SACCO endala mubeeko kye muyiga. So waliwo obwegassi mu beegassi. Tebiriimu byakuba mukodo noga kino nkitegedde teri mulala alina kitegeera. Obwegassi si we buli. Etteeka erisemberayo ddala baliyita concern for the community. SACCO oba ekibiina eky'obwegassi kyonna we kiri kirina okuba nga kireeta ebirungi eri ekifo mwe kibeera. Kyova olaba tulwana nnyo okusomesa SACCO zino ziyimirire zisobole okuba nga zirina ebirungi bye zireeta eri ekifo. Tulina SACCO emu bagiyita Wakiso Self Help SACCO eri awo e Namasuba. Juzi baagula ekyuma ne bakiwa eddwaliro mwe babeera mu Namasuba. Baagula ekyuma eky'ebyobulamu ne bakikwasa eddwaliro. Kino kye tutegeeza. Mugasizza mutya ekitundu? Mugasizza mutya. Kwegamba mmwe ng'abakulembeze ebiruubirirwa tebirina kubanga bijja eri mmwe. Ebirungi tebirina si ggwe alina okuganyulwa wabula abo b'oba okulembera. Ebirungi birina okuba nga bijja eri abantu. Kyova olaba SACCO eteekeddwa okuba nga bayinza okugamba leero katukirininga akatale, enkya katukirininga essomero, oba katuweeyo abaana b'essomero ebitabo, oba katukole bwe tuti community ebeenyumirizeemu. Ensonga endala okuteekawo emirimu. Kubanga mu SACCO mu community mwe muli abaasoma, abaana abaasoma, abaana abasobola okuddukanya SACCO. So oyinza okwesanga ng'omwana wa gundi ye manager wa SACCO, omwana wa gundi ye kasha, ye loan officer. Ebyo byonna bye birungi ebijja mu community nga bireeteddwa SACCO. Oba byebyo SACCO byerina okuluubirira
okubanga community mweri efunamu mu kubeerawo kwa sako. Okay. Ago ge mateeka omusanvu tugayita 7 cooperative principles. Amateeka omusanvu ebina ebyobwegassi kwe bitambulira. Okay. Ampuliriza katumule mu seconds 35 nkomewo ne namperono tongera okunyuza ebigambo. Manduso. Ampuliriza emanduso koli njagala kukujjukiza abakyogero products abakola ebizigo ne sabuni ebyakyogero bajjukiza abantu mwenna nti kyogero habo jelly ne kyogero habo soap bisangibwa mu maduuka ne supermarket wonna mu ggwanga ate ne mu kikubo osobola okubisangayo Kampala. Tutegeeza abantu mwenna nti tulina n'ebika by'ebizigo ebiwerako biri ku katale kyogero habo jelly, kyogero habo soap, kyogero vitamin E, pink ekizigo ne sabuni, kyogero cocoa butter ekizigo ne sabuni, kyogero aloe vera ekizigo ne sabuni, kyogero nani perfumed jelly ku lwabo abatayagala buwoowo ekyo kizigo wamu n'ebirala bingi babirina. Abakyogero bongera okukubiriza abazadde nti abaana baba nga basindika ku ssomero nga tebawadde bizigo ne sabuni ebyakyogero mukwano bibasanzeeyo kubanga ojja kuba omuwadde omusawo omutuufu agenda okukuuma olususu lwe ng'omuwadde ebintu bino ebyakyogero. Bifune ku dduuka erikuli okumpi supermarket mu kikuubo ne ku mmotoka zaffe ezibitambuza. Abakyogero bakubireko ku noti 75 55 72 3 oba noti 392 17 68 72 ojja kumanya ebisingawo ku nsonga eyo. Nkikakasa nti wali owuliddeko ku kigambo insurance nayo kimanyi bulungi omanye emigaso gya insurance training college ekutegeeza nti osobola okufuna obukugu mu kisawe kya insurance nga weewandiisa mu masomo gano wammanga. Certificate in Insurance, Professional Certificate of Proficiency COP, genda weewandiise kati otandika olugendo lwo mu kisawe kya Insurance Training College ly'ettendekero lyokka eryakakasibwa okusomesa amasomo ga insurance mu Uganda era nga balina n'amasomo aga insurance agali ku mutendero gw'ensi yonna. Okuwandiisa kyalira mu timbagano gwabwe www.itc.sc.ug www.itc.sc.ug. Bawereze email ku admissions@itc.sc.ug admissions@itc.sc.ug oba bakubire ku ssimu eri noti 4 7 33 noti noti 4 7 33 noti. Insurance Training College bakulembeza bukugu n'olwekyo kwatagana nabo. Njagala kukugamba aba conversion feeds bo bategeeza abantu mu abalunzi b'enkoko ez'ennyama mwena nti bakuleetedde akalongo intraco concentrate akatabulwa mu mmere y'enkoko ez'ennyama kalimu calcium ayamba okugumya amagumba, kalimu ebipimo ebituufu bya proteins ne vitamins ebiyamba enkoko zaffe okukula obulungi, kayamba enkoko obutafulumya kalimbwe mubisi nnyo, kino nno kiyamba okukuuma ekiyumba nga kikalu buli kiseera. Enkoko eridde emmere omuli akalongo ka intraco tefuna masavu mangi agayinza okugireetera endwadde. Enkoko bwe ziri emmere omuli akalongo ka intraco zikulira wamu era zizitowa kyekimu. Enkoko eziridde emmere omuli akalongo ka intraco mu sabbiiti 5 ziba zizitowa okusukka kilo 2. Conversion feeds basangibwa ku head office yaabwe ku ploti 5 Coronation Road, Old Kampala oba ku matabi gaabwe okwetoola eggwanga lyonna. Essimu kobakubira eri noti 782 208 208 oba noti 7 lusanvu 92 noti 64 awo nno ojja kumanya ebisingawo. Nampero wanjisebo abantu balina obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo ate ne mu ssako tuba n'obukulembeze ne kuliko obukulembeze tugamba nti buno obukulembeze bulungi era bwa mulamwa. Bwe tuba mu ssako obukulembeze obulungi tuyinza kubupimira ku ki ne tugamba nti buno obukulembeze bulungi obwa ssako. Neyanziza sebo obukulembeze obulungi mu ssako ekisookera ddala ssako erina obukulembeze obulungi erina okubeera n'obukiiko bwonna. Waliwo ze tuyita komiti ez'enjawulo ng'akakiiko akasookera ddala bakayita kakiiko ka board. Akakiiko ako karipootingira ddala ku lukiiko lwa bonna oba gye tuyita tabamiruka oba annual general meeting oba AGM olukiiko olutuula omulundi ogumu mu mwaka. Akakiiko ka board ako kabeerako abantu 5 oba 7 oba 9 kubanga waba bakuba akalulu walina okubaawo obutasiba. So akakiiko ako kalina okubeera nga kali balanced mu kubeerako abakyala n'abaami obanga ssako okugyako ey'abakyala obanga y'abaami.
naye ate akakiiko ako ke kakola emirimu egiddukanya SACCO okutwaliza ewamu egya bulijjo okusakira SACCO katugeze okuimplementinga project eza SACCO ezisaliddwawo ku lukiiko ttabamiruka. Waliyo akakiiko ke bayita supervisory committee oba SUPCO. Akakiiko ako ennaku zino bakayita supervisory board, yafuuka board namba. Kakiiko ke tuyita akalondoozi oba ka audit committee, akaliisoliiso akakuba torch mu mirimu gya SACCO okulaba nga gitambula nga bwe kyandisaanidde. Obukulembeze obulungi mu SACCO bulina okuba n'obukiiko obwo. Tulina akakiiko ka vetting committee. Akakiiko ako ke kasunsula mu balondeddwa, ke kakubiriza okulonda n'okulangira abalondeddwa. Bino lwaki tubireeta? Tulabe obukulembeze butandikira wakuba obukiiko bwe buba tebuliiwo. Kitegeeza abalondeddwa tebakubiddwamu tooki. Kitegeeza emirimu gya SACCO tegirondoolwa. Naye ate tulina n'akakiiko ka loans committee, ako nga ke kakuba tooki mu abo abazze okwewola. Omuntu ono asaanidde ensimbi z'asabye zezo z'aba afuna, ayina obusobozi obusobola ozifuna, likodi ye eri etya. We tusooka ne tubeera n'obukiiko obwo nga buli kakiiko weekali, olwo SACCO ebe etandise ku lugendo olw'okuba n'obukulembeze obulungi. Naye ate obukiiko bulina okuba active. Bannaffe bannabwegase mutusobera, oluusi obukiiko buno we buli mu SACCO naye bwasigaza mannya, obukiiko buno tebukola. Kalina okuba nga weekali ate nga kakola emirimu gyako. Obukulembeze obulungi bulina okubeeramu obwerufu, transparency. Buli kimu ekikolebwa kirina okuba nga kimanyiddwa. Mu nkola ey'obwegasi tetukwekerera information. Tetukukuta kubanga abakulembeze baweereza bantu. Gwe treasurer wa SACCO sente z'olina sizizo zaba memba. So memba wayagala okutegeera tulinawo sente mmeka zimugambe kubanga ali stakeholder, ali kitundu ku SACCO. Temuliimu kukuta, buli kimu kirina okubaamu obwerufu. Mu ngeri y'emu obukulembeze obulungi bulina okubaamu kye tuyita equity and fairness, obwenkanya, okubanga tewaliwo kwekubira, okubanga buli memba afuna ekisaanidde. We twogera ku equity, abamu olusi kibatawaanyaye, naye okubanga buli muntu, buli memba ayisibwa nga bw'ateekeddwa okuyisibwa. Omuwejjera aba alina kuyisibwa nga awaniriddwa, n'ow'amaanyi bw'ato. So si kugamba nti olw'okubanga nga be bali kyekimu, olw'okubanga ono aze nga muntu waalinnya, tugenda muwa sente ffe ze tutagaba mu SACCO, katugeze ffe tukoma kakadde. Naye olw'okubanga gwe Harriet okola eri sente gye bazituweera katukuwa obutaano, ekyo tekiri fair. Oluusi n'okusoosowaza okuleka abalala nti ono tunaagira tutya, bali bagira omukulu wazze. Abalala ne bateesa abangi n'otakiisa olw'okubanga omuntu omu gwe gwolaba nti asukkulumako ku balala, ekiteeso ekyo takyagadde. Ekintu ekyo tekiraga bukulembeze bulungi. Naye ate obukulembeze obulungi ensonga endala bulina okuba nga buwa amateeka ekitiibwa. Tugiyita rule of law. SACCO erina amateeka kwetambulira, erina bylaws, erina policies ez'enjawulo. Tulina mu lending policies, amateeka agakwasaganya ebyokuwola, okutereka. So tetubuuka amateeka kubanga teri ali waggulu w'amateeka. So obukulembeze obulungi bulina okuba nga buli kyemukola mulina okwebuuza ku ssemateeka wammwe kikyagamba. Bamemba we batuula ku lukiiko lwa bonna ne bakaanya nti ku luno guno omwaka tugenda kulunda enkoko, ekyo kye kiba kirina okukolebwa kubanga kigenze ku record nti bamemba kye bayisizza. Tulina kiwa ekitiibwa. Tosobola keeranga kya person n'ogamba no tugenda kola mobile money. No, ekyo si bwe kiri. Tulina n'okukkaanya, bakiyita consensus orientation, okubanga buli ekikolebwako kikkaanyiziddwako. Ebiseera ebisinga bannabwegasi naddala abakulembeze bakola ensobi ne bagamba nti ffe twagenza olaba nga interest oba amagoba ge tutaddeko guno mwaka mangi nnyo ne tusala ne tudda ku zino. Oba twagenza okulaba nga bammemba kye basalawo tekijja kukola bulungi ne tusalawo tukole kino. Ekyo si kituufu mu bukulembeze bw'ebibiina eby'obwegassi kubanga omukulembeze obeera muweereza. Tulina okubanga buli kye tukola kyakkaanyizibwako, kyayisibwa bammemba nga buli omu yakikkaanyaako. Obukulembeze obulungi mu SACCO balina okubanga bakubiriza enkiiko.
buli lwe mudde ewamu mu nkiiko mwekuba mu ttooki ku SACCO butya bwetambudde. Ki ekitatambudde bulungi? Baani abatannazza ssente? Baani abatali kutereka? Lwaki memba gundi abuze ennaku zino? Olwo mulina okubanga mu meeting ebyo byonna bivaayo. Lwaki guli omwezi twatambudde bulungi ate guno tutambudde bubi? Lwaki abakomyawo tebakyazza? Lwaki zirwayo? Kwegamba ne mubanga mu nkiiko mwezi obujja ne mukola okusalawo okutwala SACCO mu maaso, buli kimu ne mukitunulamu ng'obudde tebunnayita. Wabaawo memba ng'agenda alemererwa ne mutema empenda nga bukyali. Okay. Ne musobola okununula ensimbi eza SACCO ne memba okumuzza. Mpozi mu bukulembeze obulungi, omukulembeze leader gwali ku kakiiko olina okuba ekyokulabirako. Tosobola kubeera chairperson nga gwatasasula. Kati we tugenda mu kubanja godda mabega. Kubanga oli agenda kusongamu olugala agambe nga sinnasasula sooka oteekeyo. Kati kyolina maanyi gagenda kuyimirira mu maaso g'omuntu okole ki? Obanje. So mu bukulembeze tulina okuba ekyokulabirako. Tosobola okubanga gwe chairperson naye nga gwayomba. Waliyo empisa eza bulijjo, waliyo ebintu by'oyagala abantu beeyise. Olina okubanga gwasooka okubeera ekyokulabirako. Olina okuwa abalala ekitiibwa olwo naawe balyoke bakikuwe. Olina okubanga oweereza, omuzungu akiyita service above self, okwewaayo, okolanga buli kyokola okikola n'okwagala. Kirajjukirwa nti mu bukulembeze bwa SACCO temuli musaala. Ba board abo be mulaba tebasasulwa musaala. Era ajja mu bwegassi ng'asuubirayo musaala tekiriiyo. Obukulembeze mu SACCO bwannakyewa. Buli kye bakola bakikola lwa buweereza na bulungi bwa SACCO. Weewaawo nga SACCO weeba ekuze wayinza okugyawo ka allowance akatonotono, naye ekyo kijjamu mu maaso eyo ng'ekibiina kikuze nga kikola ku nsimbi ng'era we kadivaako tekasobola kusuula kibiina. Naye ate kuliko abamu nti abalina n'abakozi abali permanent. Kati awo SACCO weetuukira n'egamba okusinziira ku level gye tuliko n'amagoba ge tukola tusobola okuleetayo kw'omukozi. Katugeze SACCO manager, naye ate okusinziira ku busobozi bwaffe tufune ow'emitwalo 10 asukka 10 tetujja musobola. Lwaki? Kubanga SACCO eba yabaze ebitabo ne balaba nga akasente kayingira myaka ng'ebiri egiddiringanye nga akasente kayingira SACCO esobola okuyimirira. So mbadde ngamba tulina okubanga abakulembeze ba SACCO babeera kyakulabirako olwo SACCO n'etambula obulungi. We bagamba mutereke sookera ku ggwe omukulembeze otereke olwo balabire ku ggwe. Mpozi walina okubeerawo teamwork, obumu kwatira awamu buli ekiba kizze. Kyova olaba ebibiina by'obwegassi ebirala biteekawo ne kye bayita welfare fund, okuziika buli omu n'aziikirako munne munno mu kabi, ne babeerawo nga buli omu abeerako munne mu bulungi ne mu bubi. Ebyo byonna byakubanga bazaawo abantu wamu, omuntu abeere ng'ayaayaanira obwegassi, nga ekigendeerwa ekireeta ku bantu si kya sente kyokka, naye ng'omuntu afiiringa nti nina SACCO yange entuukirira mu mbeera bweti ne bweti, entegeera nina bannange ate ndi kitundu. Kyova olaba saawa zino kubanga SACCO ekola mulimu gwa byansimbi, naye ate si yeeyokka. Mu katale ak'abawola mulimu bamanerenda, mulimu banka, mulimu microfinance, mulimu abantu bangi nnyo. Naye kiki ekyo SACCO b'ekibiina ky'obwegassi kye kiteekawo ekiconnecting ekibiina ku memba waakyo. Ti memba waba alina byagenda oyitamu eri mu banka, wano ate ffe tumukwatanga memba. We tuba tugambye tugenda kuyonja akatale ka Owino, ffenna tugenda ne tweyongera okunyweza obumu obwo, yeeyo gye bayita teamwork. Olwo ekibiina ne kibanga kinywera. Naye ate obukulembeze obulungi bulina okubeera nga buwa accountability, embalirira. Kyova olaba mu mateeka ag'obwegassi SACCO erina okutuula buli luvannyuma lwa mwaka nga guweddeko okubala ebitabo, okukola audit. Era ebitabo we bimala okubalibwa abakulembeze kibakakatako okuyita olukiiko lwa bonna. Ensonga enkulu ennyo mu olwo olukiiko kuyisa
accountability oba embalirira sako nga bwetambudde. Okay. Twasasaanya mmeka, twayingiza mmeka, twakolawo magoba ga ssente mmeka. Kubanga ensimbi ze tukwasaganya tuli bakulembeze, tuli just motoka, tuli vehicle naye nga si zaffe, olwo ne twanjulira bannanyinizo nga bwe tutambudde. Okay. Yes, Ampulirizo li kumando so dakiika no zidduka naye nga tubuze dakiika ziri nga 16 tuyingire essaawa 3 obwo bwe bukulembeze obulungi. Naye kati ate singa tubeera n'abakulembeze nga waliwo omukulembeze eyisizza obubi tumusalira amagezi kyoba abasako bo tebagobwa. Abasako basobola okugobwa kyekigambo ky'okozesezza naye ate mu bibiina by'obwegassi ebya sako mpozi njagala tujjukiza abantu nti ekibiina kya sako kyawukanira ddala n'ebibiina ebya VSLA oba eby'obubokisi oba gye tuyita group oba association. Era wano tuba twogera ku sako yennyini saving and credit cooperative. Naye ate obukulembeze n'entambuza y'emirimu mu sako eyawukanira ddala ku bibiina ebirala nga visira oba nga association. Okay. Ebibiina ebya visira bitwalibwa omukulu gwe bayita community development officer oba CDO atera kutuula ku gombolola. Naye ate ebibiina ebya sako bitwalibwa omukulu gwe bayita commercial officer, oyo nga yakiikirira Ministry of Trade, Industry and Cooperatives eri certificate gye ziva ku Farmers House oba ku kitongole eky'ebyobusuubuzi n'obwegassi n'amakolero. So mu nkola eya sako teri ebitesebwa ebikulu ebituusibwako ng'omukulu commercial officer tabyenyigiddeemu. Kitegeeza wabanga waliwo obutakkaanya ekisookera ddala musobola okutuula ng'obukiiko ne mwogera ku mmemba aba yeeyisa obubi. Okay. Abantu abamu ku mbeera eyo waaba muntu mulamu kiggwa n'agamba mu nsonyiwe mbadde neeyisa bwe nti ne bwe nti naye ngenda kutereezaamu. N'ate waliyo okubanga alemeddeko ebintu ebitera okuleeta okutuuza olukiiko kubanga waliyo kye tuyita special meeting. Olwo lwe lukiiko olutalinda annual general meeting oba olutalinda tabamiruka oba olukiiko olutuula olw'embeera oba olw'ekintu ekiba kizze nga kiri agent. Awo sako wetegerezaako commercial officer okujja okutuula mu kye bayita special meeting okulungamya sako. Era nga memba oyo wabanga ebikolwa bye bigaanidde ddala katugeze nga yeesuulirayo gwa naggamba takiika oba takola mirimu gye gyateekeddwa okukola, abamu ku bo baba signatory nga yabulawo ate nga yalina osayininga ku akaunti ensimbi zisobole okuvaayo. Okay. Omukulu commercial officer ajja n'atuuza abantu abo mu special meeting era oba akkirizibwa okulonda omuntu mu nkola eya sako. Kino batufune bulungi. Okulondebwa kukolebwa ku lukiiko tabamiruka kwokka, olukiiko lwa bonna olwa annual general meeting. Naye ate bwe wabaawo embeera nga twamala okulonda ate tabamiruka eddako eri walako ate wabaddewo embeera memba ono gwe twalonda tatuukiza buvunaanyizibwa bwe oba alina byakoze ebivoola sako oba n'amateeka gaayo, tugenda kukola olukiiko lwe tuyita special meeting. Olwo commercial officer alungamye sako basobole okulonda omuntu ow'akaseera agenda okujjuza ekifo ekyo mu kaseera nga bwe balinda tabamiruka, olwo bamukakase oba balonda omulala. Okay. So ensonga ezo tuziropa wa commercial era n'atuuza sako addamu n'agituuza. Omuntu oyo gwe yabalonze si yowenkomeredde era aba wakaseera naye ate akkirizibwa oku actinga mu kifo ky'oli. Kitegeeza waaba abadde ng'oli abadde signatory ku account n'omuntu ono tusobola okuwandikira banka n'agira nga ate yawandiika ku cheeke ne bajjayo ssente, naye tulinda kutabamiruka eddako ne tuddamu okulonda. Okay. Olwo ne tumukakasa oba ne tulonda omuntu omulala. Okay. Yes. Ampuliriza katuumulemu katono tuwumulamu dakiika tezigenda kuwera 2 nkomawo ne nampero ate tumalirize. Nduso. Ampulirizayo manduso kuli dakiika zitambulidde ziri 10 zokka zetubuzayo kuingira mu ssaawa 3 ku 3 zennyini nja kuba nkuta. Essimu zaffe zazzeeko njagala nfune gwali eyo ng'olina ekibuzo kyonna ku nsonga z'emyoga gw'oba onyonyogera essimu obudde buno yonna gy'osinziira obuze nampero hali etyono ekibuzo kyonna. Naye wano waliwo Kivumbi Ali kuva Bonnamwaya Division Salon Operators Myoga Sako
agenti akunoonya Harriet Munoonya era ndowooza ojja kumufuna. Okay, CBS wanje. Hello. Okay, nga bwe tulinda kuba essimu nampero bamemba mu SACCO bo balina buvunaanyizibwa ki? Bamemba bano mu SACCO kale katusooka tujjawo bano lumu wanje. Yes, mukulu Lameka we bali kutuweereza. Esewo Kiwanuka Henry mutabani wa Backshap. Omukyalo oyo mwaniriza nnyo. Naye ekibuuzo kyange kiri nti lwaki bateekawo nnyo obukwakkulizo obw'amaanyi omuntu okufuna ssente ezo newankubadde abeera mmemba? Ebiseera ebisinga batunuulira nnyo bano abali mu kibiina ekiri mu buyinza, kati bano abavudde mu bibiina ebirala ate ne babasuulirayo gwa naggamba. Lwaki kiri bwe kityo? Mutabani wa Blackshap. kale batulabire. CBS wanje. Lameka. Esewo Baramuzanyo. esewo Najjawo saalo mu Setumba. Maama mugambe twagala nnyo omwoka naye ddala abantu mu disitulikiti y'Emukono ggombolola kyampiso mu Lukantonto eno ssente nga zaagaana batambudde olaba mukulu Lameka akutempererwawo okala ku mayiro 5. Sebo wange akubuza nti oli mu mwoga ki? Wanji Nti oli mu mwoga ki? babaliko obulemu. Okay, ali mu mwoga ogw'abaliko obulemu aga nti batambudde obwoya bubawedde ku ntumbwe wanje. Hello. Okay, ndowooza ono ayisembuyisi njagala tuwumbewumbe nga tuwumbawumba nampero. Okay, neyanziza nnyo ssebo. Mwami Kivumbi ali ojja kunnoonyaako ku ssimu tusobole okuba nga twogeramu ku nsonga ezo. Mbeerayo ku ofiisi. Mwami Kiwanuka agambye nti obukwakkulizo bungi naye agambye nti eri memba abeera ayagala okufuna ssente. Oba wabadde naffe Mwami Kiwanuka kuva gye twavudde tunyonyodde memba bwayingira SACCO n'okwenyigiramu n'obuvunaanyizibwa gye tubadde tudda. Obanga oli memba mu kibiina ekyo nga mu butuufu otwala obuvunaanyizibwa nga memba, naawe baba tebakuwadde ssente oba olina okumanya lwaki tebazikuwadde. Okay. Naddala ng'otuukiriza ekyogamba nti bya bibiina si bituufu, kuba sikiwa nti waliyo owa bodaboda alina ekibiina mwali n'omubazi ng'alina ekibiina mwali kwegamba ebintu ebyo si bituufu. Gwe tegeera omwoga mwoli nga omwami ono asembye bw'agambye nti nze ndi mugwa abaliko ki obulemu. Abamu bajja nga n'omwoga gwazze si mwali. Okay. Naye funa information entuufu gw'ogende otegeere memba atambula atya n'ekibiina okufuna ssente. Naye njagala kujjukiza nti nga Microfinance Support Center ssente tuziwa eri SACCO tetuziwa eri bantu sekinnoomu. Olwo SACCO yegaba ssente eri bamemba baayo ate nge ewola so tewa buwi. Okay. Omwami agambye nti omwoga ogw'abaliko obulemu Emukono gutambulira ddala bulungi. Era nze nja kusaba ojje ku ofiisi yaffe e Kampala woba tosobola kutuukirira commercial officer mu kitundu Mr. Ntege kubanga Mwami Ntege ekitundu kyayogeddemu mwali era ya Emukono. Okay. Era yatwala program ey'emyoga SACCO y'abaliko obulemu etambula bulungi nnyo era ngimanyi. Naye ofiisi yaffe ey'e Kampala since Mukono eri under Kampala eri awo ku Solis House ku Lumumba Avenue ku level 2. Jangu osobola okunnyonnyolwa tukuwe n'ennamba z'amasimu ez'abakulembeze ba SACCO yo osobola okuba nga tolekebwa mabega. Okay, waliwo ono Kayiwa Cosima agambye ali kyesiga nti naye ssente ezo nga ziriko obukwakkulizo bungi. Tweyanzizza Mwami Kayiwa. Nze ngamba tufeeyo nnyo tubutegeere kubanga we bagamba nti leeta ka ID ng'okalina ng'okaleeta. Okay. We bagamba nti sasula membership biri bya bwegassi. Ebyo byonna tubyogera olw'okuba tetunnateeka kibiina ku mutima. Obwegassi tetunnakubuyiga naye ng'obwegassi obukwakkulizo obwo buteebwawo bammemba ku lukiiko tabamiruka. Kyekiri kye ŋŋambye lwakuba ffe tukitwala nti gavumenti yebeekoze ki
yebetaddewo naye tugambye nti ebibiina by'obwegassi biri autonomous biyimiridde era byesalirawo so byebituula ne bagamba nti ffe sente ezaffe tuva ku mitwalo 2 paka kakadde asuuka akakadde tetukola ki tetumuwa so kitegeeza bammemba bennyininyini be bateekawo ki obukwakulizo nga tumaliriza wano waliwo Nampenge John Bosco agambye nti ali ntwetwe ageti webale kutuleetera mukugu ensonga zisunsudde mu ngeri ya kikugu yanziza nnyo mwami John Bosco webale okuwuliriza tumalirize neyanza nnyo njako nako katono nnyo nga tumaliriza ku buvunaanyizibwa bwa bammemba kubanga otunuulira ebibuuzo ebibuuziddwa byetooloolera nnyo kati nga mmemba olina obuvunaanyizibwa okwenyigira mu mirimu gya sako wonooba weenyigiddemu eddoboozi ligenda kyukako togenda gamba batugambye ojja gamba twakkaanyizza we banaaba bongeza amagoba togenda gamba batwongeza ojja gamba twakoze ki we tugamba membership 10,000 ngeza bugeza ojja kuba okitegeera ogambe ffe twakkaanya mu kibiina kyaffe so weenyigiremu gwe memba ali eyo mu kibiina kyo weenyigiremu olina obuvunaanyizibwa okulonda n'okulondebwa osobola okufuuka chairperson wabalonda genda yo baba tebakunominate nze gamba nze nsaba munonde mbeera omukulembeze fe tujja kukugusa tujja kutendeka osobole okuguka era okola obuweereza bamemba balina obuvunaanyizibwa okutereka mu kibiina okusasula amabanja ge baba tutte abamu tugenda mu ssako kujjayo nakuteekayo ekibiina kyo kizimbe twala zikukolemu omulimu ozizze n'omulala akole ki atwale kwegamba obuvunaanyizibwa memba bwalina okuba nabo maliriza nga nkubiriza abatannabakuza certificate bujja bane muzi renewing naddala ez'emyoga saka ez'emyoga ne associations ez'emyoga abatannaba kufuna bukadde 2 additional seed capital nga saka etambula bulungi muno ne forms ku offices zaffe esente ezo nazo muzifune zisobole okubanga zigattako ku ssako abatannaba kuba nkiiko tabamiruka omwaka guguno guweddeko abaagala okututuukirira ku office zaffe tuli regionale buli wamu tulinawo office mu bitundu ebyenjawulo tulina Embarara tulina Moroto tulina Soroti tulina Ejinja tulinayo ne Iganga satellite office Kabarole Masaka Kabale Hoima Arua Kampala neyanziza nnyo mpitibwa Harriet Nampero nkolanga senior institutional development officer mu kitongole kya microfinance support center webale nnyo sebo ampuliriza programu y'olunaku olwaleero bwetu bwetambudde Nampero ensonga zisunsudde ddala mu ngeri ya kikugu nga John Bosco Nampenge bwategeezezza njagala kukusibulira wano tujja kumuzza ku lunaku lwa balaza ya sabiti ejja era ssaawa 2 ate tukwatemu mu kanyomera akalala kati gwe ali mu myoga tolina kusiba programu ena ate naawe munauganda tanayingira myoga naawe atali mu myoga naye ng'oli mu bwegaso bw'engeri yonna bino byonna byayogera bitukwatirako wamu kale no tusinkane olunaku olw'enkyanze naye ate Nampero mu mulinde sabiti ejja ku balaza ssaawa 2 Katonda abakuume.